Cheya. Musajja. Cheya. Je baliko. Kale sebo nagwe zeba. Kale. Baba de wano nga bewunagania. Ale nga bewunaganya ku. Nga birowooza tambula bweti. Cheya. Omanyi bafunye mawulire. Nti muwala y'akazimu bagende kuyayula. Ng'omwezi ono agwayo. Yes, kituufu agenda kwanjula. Yes. Awo tugenda kunya bintu. Kavera wafe alina kuba kumpi. Ogenda mudeka wali ate bagenda kulina kutwala buverezi. Buvera bbiri. Ey'ebyakujwa n'ey'ebyakulya. Siri sitya. Muzebakeko. Kale sebo. Wamanza kalo tumonyole. Wamasi tuufu. Akapeewo. Akaliga kazaala akapeewo. Cheya nsonga eyo. Kubanga nkakasa kya kituufu. Wekibeera kituufu. Akaliga kasibwa ku ttale. Kati empewo esobola nga eyita nezaala mu kaweewo. Ne bamufuna lubuto. Yes. Anti bawulira ku social media. Ku social media gyempulira akaliga bakataka akaweewo. Akaliga bakataka akaweewo. Nange ne zigamba abatuuze bwe bazijja zibuuze. Akapeewo kasobola akaliga kapeewo. Nekyaka kituufu. Siri sitya. Muzebakeko. Bawulira muyina lutalo na smart. Kituufu. Problem si. Obuzibu obuliwo. Omwami oyo. We tutundira ebintu. Yeekumbi ayagala otunda yekka. Batya. We tuba tutunda emino gy'amatooke 3, 1,000 yatunda 7. Sekoneke. Kati bwana smart. Kabatunda layisi. Nga mwe muli kuseera. Sekoneke. Mwene zireete empanama ku muntu anyampa abantu y'okusaala. Obuzibu obuliwo. Ye ebintu byagala bitunda layisi. Bwe kiri. Hali siri bweti. Mulwasi mutuseera. Ale kyakubaseera ki? Oli tatumanyi. Oli katunda muno y'amatoke 7. Gwe katu 7 ya 1,000. Yes. Gwe katunda muno 3 1,000. Kati yebana kebuze mulina. Nenga yaliwo yeka atunda bwati. That is okay. Then there is a solution. Nza kuzinyambako. Tubatwale ku musawo w'esinanasi. Bayiwe ku mudaala yammwe edagali mwesenguke. Muli bazibi. Muzibe salo yonna embwa mpata sitale.